bwe mbanze nga gwe Hajat Zuula ntuula wansi mu nzikize watali alaba nga matalo gajjeeko nempita famire ya Haji kuli balamu bange ne Nazaala naani bonna nempita ne Haji yali omwami wange baneno omuntu nga basulako naye nga mubadde mugatta ekitanda oluusi engoye tekuli mwaba ab'omugambo temusaayo kyammwe omuntu nga mbadde mugatta obuliri abantu bameka babiri bati kiraba edduka osooka na kumuyita oba ki n'otuula n'okaaba ezziga buli obuziga obwo n'ojjayo ekyojo kyonna n'okikuba wali mu maaso g'abalamu bo neweetonda noga nange ebyaliwo byakola ki byaliwo naye tusonyiwagane n'ogenda n'omusango n'okola ki n'ogujjayo oba bakusonyiye oba tebakusonyiye n'obalaga nti naye nga gwe ogugwo ogukoze otya ogutuukiriza omusajja ono ayinza okwekuba mu kifuba n'omugamba Haji nsonyiwa mwami wange Nazaala bonna kale bo bate bakusonyiye oba bakukasukidde naye oligwe weebakakoko naye ebbanga naye gwewebakako naye ebbanga afunamu akadda twala eri bikingagamba mumuleke kasita yeetonze olugiranga agamba muleke sinza muddira mu kyayi ng'omala emyezi esatu nga kamesagi kajja ku simu sweetheart nsonyiwa kulwa Allah ng'oddamu nga weetondera emyezi nga 6 nga buli mwezi weetonda omutunuza mu byalaavu omutunuza mu kyasolesole oba okyali mulaavu ng'omala omubuulira ebibanja naye nno okimanyi shali yeeyagala kwambalwamu mugamba wane wakatodda tukukute okukuta mutandika kukukuta bayongere okumusabira mulwaddeemu nalabyeko abakoze story awo nga bagamba nti Haji bamudusizza mu ddwaliro mbunambiro mbungaali bubi yatandise treatment ajja kutereera mbeera yekomera just mbeera ndoza gyabadde tamanyiddeeyo kakati Zuula yaddidde omwana we simanyi gyagenda mukwekera asaana bamutwale mu nsi z'ebulaaya bamukwekeeyo omwana oyo muto gw'omanyi tanneesalirawo tamanyi bigenda mu maaso bimunyiiza kati bamukukusa Hajati Zuula ennyini katakyasa kutambula na mwana muno gya tufulume tutambule kye tekikyasoboka abantu bajja yuuyo bice kati omwana oba mukwate oba si mukwate wamala omusibako ekigambo ky'obukwate n'omwami agenda okera ku makyamuwase ne bwali bamwagala nnyo kuba muwala nga muwala mulungi n'amuwasa nga ye yalirwedde okugumira kiri bwe baliyombamu ali mujjukiza ali ng'akyana kikazi gwe ky'obola abaakukwata ng'oli muto okitegedde so kyebakola tekivaawo kati ate n'Hajati yennyini agenda kubeera n'obulumi bwe nga ye omuntu butya oba bwakuwaayiriza ddiiru ye naye tayitamu owo nawe bugenda muluma anti osigala ogamba anti wabaayo omuzannyo gw'ozannya ozannya firimu neewunzika yekoze eki ng'ekuzannye kati gw'omanya okuzannyira firimu ku mwanawo ng'oluusi olina gaapu gy'obala ennene n'ofundikira nga obadde otambula ogenda Masaka okomye Kyengera oba tonnaseetulako kumpi totuuseeko yadde Lukaya oba okomye kumpi okitegedde obulumi nawe bawamayo omwana wange muswazizza nange kenyini nswadde jjukira takyalina waayita buli waayita ejjinja livaayo masiki tekyamuva ku mumwa nswadde omwana wange muswazizza musiiza erinnya ebbi nkoze kati okitegeera ate sirina kyenkoze eki kyenfunyemu so kali ka meeting ke baalimu singa yakakozesa n'atwala ebyamuweebwa nga birimu wali ku poliisi ekajjansi ako ka meeting kabe ke bagamba omwami ke yali tayagala kuswaza linnya lye nga bamuwaayidde n'agamba kankuwe kale kakalina katwale singa yakozesa eyo chance n'atwala ku lw'abaana be ate singa bwe obulamu bwakola ki bukyaggwadda ne butambula kubanga ero nga tebazze eno mawulire
Nati kati Hajjati omanyi obanga okola ekintu kikole ng'osuubira ebintu bimeka bibiri okukifunamu oba okufiirwa. Nze ndi musuubuzi w'amataka okimanyi nsuubula mmanyi okufunamu oba okufiirwa tolusuubirangayo okufuna zuula amanye nti yasuubula kati leero teyakoze eki teyafunye Runesa Properties yefeba akabaka mu kutunda amataka g'ebyapa n'ebibanja era nga tukuletedde estates ne properties ez'enjawulo okwetoolera eggwanga lyonna ku ssente ez'owansi okutandikira kakadde kamu n'ekitundu okugeza Nakifuma Kateete 25/5 ku miliyoni 1.5 5 ku 10 ku miliyoni 6 Namaliri Kakuukulu 5 ku 10 miliyoni 6 25/5 ku miliyoni 1.5 tulina poloti e Bugema okuliraana emabega wa University 5 ku 10 ku miliyoni 12 zokka na 5/5 ku miliyoni 6 zokka nga kwoteka office zaffe esangibwa Kasangati ku 10 okulira na Equity Bank tukyalireko leero tukutuusa ku ttaka ly'ekirooto kyo ate ku bbeeyi layisi ate nga ku Runesa Properties tukuyambako n'okulaakulanya ettaka lyo nga tukubira pulaani z'amayumba ez'omulembe kw'oteeka okuzimbira okumanya ebisingawo tukubire ku noti 774 12 07 10 ne ku noti 704 27 41 28 Runesa Properties, let's guide you home. Kale tubanirizaako yonna gye musinzidde okubanga mutulaba okwosaako okubanga mutuwuliriza mu bitundu byonna ebikola eggwanga Uganda n'ebweru waalyo emirimu egy'enjawulo gye musinzirako okubanga mukakkalabya omwaka still tugumalako 2024 2025 ate naye tumuyingire kati tusuubire nti buli kimu kye mwateekateeka okukolera mu mwaka guno mukimaze ebyange bibulako ko katono lwa nsonga abagagga bange bayina ebibakutte kati abagagga boolyo baba nga bayina ebibakutte nga nebyo bigaana okugwa byange bigaana okugwa abayaayi kuba mba nina be neesigamyeko mba nyina okuteekamu esalira kati nze wano wendi sikyesabira nsabira bagagga bange babeere obulungi naawe osooka obeera obulungi nange nsooka embeera obulungi mulungi waliwo sizoni weetuuka nga weesabiranga gwe n'otasabira balina kukuwa kasimbi embeera ekutabukako ndi ne Hajjati Aisha Kalondo nako tokalekanga mbadde nkyagattako awo kalwisizaawo gweno ogenza olaba erinnya lifa olirwisa kale lyogere lumundi bayinza okumpita Hajjati Zuula oba olya ate Hajjati Zuula kooti ennaku zino abadde asibanyuka green okitegedde awo oyanguya mangu ne batampita oli naye nga kyesaasanyukira omwana yagamba mbu Hajjati lwajjidde mu shali ye erimu ebya white Haji lwe bamutadde yanda alina kugiramu omumyufu mbu bulijjo ziri zajjiramu tebamuta kale ezo tebaalitadde Haji yalese pure white bimute oli nagamba mbu Hajjati leero akyusizza kakaaya nengana abaana ba social media obasobola balondoola Hajjati mbulizaako ku bantu badde batulaba abalungi assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh Hajjati Aisha Kalondo nga bulijjo mbadde mbuze tubadde tuli ku musango badde totulaba kuba nze mbadde ntya kamera nga mbeerayo eri mabega tubadde tulwana musango obadde ku fayiro ki eya fayiro ki eya Ali oba eya Hajjati eya Haji Hajjati muno wamuvaamu ndeka munnange from day one sibeera mu bintu bitategeerekeka n'omukazi yali kiriya ng'otegeera otya mu bigambo bye bitya ye yali kiriya twagamba omulamuzi musiru anti dembe constitution etuwa eddembe dembe anti era kuli kuba kugeraageranya ne bafumiitiriza kati bagenza okufumiitiriza era ne bagwa ku kituufu naye gwe okimanyi nti abangi we basonga ewaba ekituufu wekyabukira abantu abangi we basonze biseera ebisinga ekintu kiba kituufu naye abangi bamanyi okusonga ewantu nga balina kye bataakiriza nga lwaki bataakiriza nga bataasa butaasa mbeera olw'ensonga olowooza yasoose omanyi abantu abali erizira ku misango egyo wegiti bayitirivu olowooza tebalina babataasa naye era nolaba ne Katonda ono asobola okugoba ensonga omanyi buli waba nga bakulanga bwemage ate nga oli mwesigwa eri Katonda asobola okukulwanirira mpaka ekintu ekibadde eky'emyaka 10 ng'omuntu agamba ayo wa myaka 10 taveeyo ekiba kya myezi emeka 22 ye Katonda naye nze kutandika mu ntandikwa enniya yange ngamba kino kyekibadde kituufu ekya Haji ekya Haji naye era kyotanalya tokyeyibaala naye nga Haji tegunnaggwa
tegunnagwa just suubiri baabawadde na ddembe lye tegunnagwa naye nga ekituufu kiri nti Haji teyagikwatako teyakwatako okusinziira bwe walaba okusinziira nze wendaba nenfumiitiriza teyakwatako ne mwoyo wange muli mu mutima ŋŋamba zo naye simala gagoberera bintu bifuusi tera kubeera mwoyo naye ku kino mutima gwange gwagaana ne guŋŋamba teyakwatako. Wasinziira ku kyokugamba nti kansaidinge kusaidia ekyaleeta obuzibu omukyala yakikuba nnyo oba yakireeta bubi kwegamba twasooka ne tusaasira ne tutuuka n'obusaasizi ne butubula wetutandikira okukola ki omanyi Vicky ate osobola okuba nga oli ku kintu ekituufu naye endeeta gy'okireetamu neetuuka n'ekifuula ekibi oba kitegedde kyentegeeza nti nsobola okuba nga ngoba ensonga ntuufu ne engeri gy'oginyumya gyenjinyumyamu enkya nenjogera birala luli nentamwattamwa luli nendeeta bino luli nendeeta biri olw'okuba njagala ngisavuwaza ennyonnyo abantu bagiwulire ennyo nenfundikira ng'ate ennyonoonye Hajati yapika kale abantu b'esayidi eyo bakisussa bambi baapika ebitajja ate nyina ekirala kyendi mu kwewuunya nina byendi mu kulaba wali mu kuggyayo obujulizi nina abakyala benda ku social media awo bali mu kuggyayo obujulizi kakati ate kati katuteere eddala obujulizi kakati waliwo ebintu ebisinga waliwo okwoza n'oyanika mu ttaka ebintu byoli mu kuta walina bita ng'okyalina bita bibeeko kye bikola bwe bujulizi adde basaba buyambe era bwe butambi bwobadde olina okuta ate omuntu ali bweru ayinaayina mbu ate katuta obutambi butulabise oba oyambirwawo mateeka bajja kulabisa oba bajja kufuna justice abantu abali ku sayidi eyo sibayisizaamu maaso abamu mikwano gyange mbaagala nnyo naye tutuule wansi ate tukozese amagezi amazaale kitegedde tusensinge tufumiitirize tugambe ekintu mubirekenga bwe biri ebintu bino tubirekenga bwe biri abamu ate tuli bulala buli lunaku tuleeta kino kati twagenza olaba nga ekkomera liwedde omuntu avudde bisigadde biri ekkomera lyawedde tubuuza what next kusaidi zonna abantu abalala ate bakifudde ate batuzannya kano ate batuteera audio eno ku luli we tubadde tubinoonya balina audio gye batadde mpitirivu nnyo zikwatako ki ebyo simanya bwazirawo jaziwulira nzirina nemuno mu simu yange bingi ate ne batanaakataami bali yasayininga wali nga akkiriza nti yakwata amaloboozi asimanya hajani seekaani yamukaka ne mukyala wa sayininga ebiri awo bingi naye nga ebyo tebikyatugasa ssaawa zino ekigasa kyeki bye balina okukola beerabira obikola ki okubikolera mbudde oba yalina obwo obujulizi ng'alina essimu yabibamma kati ate yageze kati ate nga kiwedde n'abibata oba omusibe ye yalina essimu omwali obujulizi nembagamba bakwano bange abo baali birekedde ddala kubanga olwedde obujulizi tebukyagasa naye obujulizi bugasa Hajati because omusango mu koti gukyaliyo tegunnaggalwa n'oleeta kati ate obujulizi obwakulema luli asobola okuba nga abuleese eno naye nga yali butwala dda mu kooti nga temukimanyi abantu temukikubanya abamu tugenda kwekyayisiza mu guno omusango abantu baffe batukyawo badde okimanyi mwagala kwekyawo abantu bagenda kukyayibwa mu guno omusango ekintu nze ndaba ekintu kino okiraba yes okuwagira omuntu leeta ompe tekigaana naye bwe butuuka nga ekintu ky'owagira kikoze eki kifuuse kale obuzibu okita mu bwangu ddala nze wempagira ekintu nenkiwagira ngenda olaba mu butuufu newemba nkisussizza nga kigaanye nkivaako kyafuuka obuzibu waliwo ekituuka nekifuuka obuzibu naye nze guno omusango waliwo gwatuuse nga gunyumira bunyumiza Hajati era bwe ntunulira essaawa zino ebintu engeri gye byaweddemu byaggwereddemu mbeera gye tugamba nti Haji abasinze okulaga eryanyi ku sayidi ye abasinze okwagala ennyo balwana aveeyo babadde bantu b'amaanyi Hajati abantu beyakubira omulanga ng'omusango gwakajja baali bantu b'amaanyi era abantu abarespondinga ku voice ya Hajati nga yakajja okuraisinga ensonga mu mawulire baali bantu b'amaanyi bareactinga kati
Musawe ey'omusango wano nga gutambula saidi emu tubadde tugiraba ng'ejja n'abantu ab'amaanyi ye saidi ya Haji. Saidi ya Haji ati yo neesigala nga estandinze kumpi yokka. Anti kenkubulira ebigambo bino. Osobola okubeera ewaka n'oba mu nnyumba abaana ne bafuluma ne balwana. Omwana omu najja ng'akaaba nnyo okuloopera kye bakoze eki kye bamukoze. N'ofuluma n'obusungu ng'ojja obubbuuka naddala ffe abazadde abakyala ojja oyaka ojja oyaka lwaki okubye omwana kiki kyakukoze biki kati bw'ogenda n'obuuza oli akubye oba gwe balwanye naye n'obuuza ensonga kwe kifudde oyinza okufundikira ng'ate okubye ono azaakola ki azaakaaba ayinza otutuuka nga ye yasoomoozeza yakubye n'oluyo olunene oli naamukuba kati katono ye najja ng'akola ki najja n'akaaba najja n'akola ki n'akaaba kati bw'okyogera bw'otyo oli mutuufu nnyo nti abantu abanene singa basitukira mu musango nga omukyalo we bwe yali azze ffenna twali tusituse kuba kyali kitukutteko nze ndi maama era saagala bintu ebyo nze nakugamba era nkyonga nakaaba amaziga nenkaaba nga ndabira ddala omuzadde addewa n'omwana we kati be bantu abeera abasitukiramu ab'amaanyi mu musango ogwo naye era nga abantu abakulu bw'ogenda obeera n'omuntu enkya nagamba bino nuli nagamba biri otandika okumunyunguza mu bigambo byagamba n'obifuula amazzi n'obivaako ogenda olanga tebirina makulu ng'obireka awo y'ensonga nze ngamba lwaki baamuleka mu bbanga ne badde wali omuki baabikolayo kuba batusuubizayo n'enkumbi olunaku lumu naye zisigirabangako oba yalaalira oba yalaalira we baayoza ne bagiteeka ku waya enkumbi empewo kibuyaga eyakunta manyi kaba kagoye kawewere naye twagirinda kawewere bulijjo ng'obimanyi nnyo ŋŋamba bano abantu tugambye kaba kagoye kawewere kaba kawewere akawewo ke mbadde ŋŋamba tugambye kagoye kawewere naye era tekyusa bintu ebyo naye kati akantu akawewere kasobola okulima bakyogera by'otomanyi enkumbi ezitowa okusinga agirimisa takagoye akawewere nga katambala k'omungalo kasobola okulima kaba kati anyumizo ntyo era kazi kusomesa ku kakumbi anabayagala okukasoma tuwemu lekisya y'akakumbi aja kunoonya njimusomese weyina okuba baali tubuulidde akakumbi engeri gye katambula mukyali kaffe ketumwe kubanga twalinda ekisuuka simaye akakumbi kati awo ekisuuka oyogedde ensonga ne tulinda ebiva mu kukebera batuga bagenze kukebera mwana na biki setwabitegeera anti obwo bwonna bwali bujulizi obulina opuresentingi bwerikooti so simu abantu anti kitegeeza bwe babukolako ne babitwalayo era bannamateeka basobola obbiraba ne balaba ebituufu n'ebikyamu naye nga mu kino ekintu gy'abantu bankwate bulungi bwali eyo saagala bagenda teekayo kati kasita oli kikazi kasita ozaala nzaala ekinyumira bwe nkola naawe gwe kennyini weevuma biba naakuvuma kambyevuma nawe kasita oli gukazi kirabe ebizigo bagendako nakukera bakola ki anze oli yaŋŋamba weeyerusa neyerusa balaba bubi neŋŋamba joera alabika alina kyakola okukonya obuzibu bwabwe buli bumu joera ekankonya bwe balaba omuntu ayeruseemu oba yali brown balowooza ki oba bo baddugavu nnyo simanyi oba bizigo oba biki be bamanyi balabika baddugavu naye ffe tukigaana kubeera ku mulamwa gwaffe ne tukola kye tulina okukola nze nkimanyi buli omu agenda kwogera ensonga eno Vicky bankwate bulungi nze sigamba nti omwana teyakola ki teyakozesebwa teyakwatibwa ekyo sikyogera era naye luli ogwasooka watugamba tokiwakanya era nze mu bulamu bwange siyinza kuyimira nenga omwana teyakozesebwa oba mpagira abasajja okukozesa abaana baffe kuba nnyina omwana we nkusanga kubanga nze nyinza n'okukuttirako ekyo kiri ku buli muzadde alina obusungu saagala muntu akwata ku mwana wa buwala wadde ow'obulenzi n'abawala bakwata abaana saagala mukwatako era kibi tukivumirira naye twagala kumanya ani yakwata omwana wattu omutuufu gwe baba tukola ki atulaga gwe baba tulaga naye ekyokugamba saagala nsibe ku Haji musango wakwata mubeereko kubanga njagala justice yani ya mwana ey'omwana nti amwana afuna obwenkanya ekisajja ekyo kyeka kyamukwata sijja mmusibako musango naye bw'oba bwaye yakwata
Hajjati asooka okuddayo n'anoonyeza n'omwana we n'atuula n'alaba yamukwatira omuki omwana ayinza okuba sibba kitegedde naye nga sigambye nti omwana teyakola ki teyakozesebwa era sagala mu nkolimire kasita ozadde biki omwana wange era bw'akeera n'akwatibwa sigenda kuwaayiriza Vicky atambukutte mu kubanga njagala obwenkanya ku mwana wange ojja kukola okunoonyereza okunoonya omuntu eyakutte omuki omwana wange bwe kizuuka nga era muwaayiriza alina eddembe okuvaayo n'abeera ebweru nenoonya bwambula era nje kirika nga wekikola ki nga bwe kiri kubanga nakati haji singa akeera ku makya nejjerera omusango ne guvaayo era obulamu bujja sigala butambula alagabandi kyagenda kufa oba Hajjati agenda kufa ekifaananyi Hajjati olowooza ekiriwo wakati wa Haji n'abaana abejjukira Hajjati amulinamu abaana nanti awo babiri balambirira kakati obuzibu bwe bugenda okujjira ku mukyala munnange yes ayina obuzibu bwa mirundi eminene emeka 3 ensonga enkulu omwami oyo okuddamu okufuna omutima ogwagala abaana be yamuzaalamu kyo kijja kulwawo ensonga ey'okubiri abaana battu bano okuddamu okufiitinga mu famire ey'omwami ono ali mutawaana gwennyini ekyokusatu Nisha ng'omwana oyo omuto victim afunye obulumi ku mutima obulamu we bwonna mpaka Allah lwali mujjulula bw'atagenda kwerabira ne bali mu kansolinga ne bamusulako ne baleeta bakansala abenkana eki obulumi buligenda musigalawo tagenda kuva ku kintu ekyo oba baakimukola oba tebaakimukola lwaki obuswavu asigaza bungi tekiriva kiri mu mawulire agensi yonna oshegeda agensi yonna ne bwalizaala abaana be bali kisangako eryegulire bagenda disangawo kuba maama we ebifaananyi mu ebiri mu nsi muno ate no social media ogiraba etereka akantu olaba batuleetera abantu bobote betutaalabako kyogamba ye mukume nnyo nantume ng'ayimbira kabaka mubale nnyo gwe mulembe ogumanyi oyo namulanga alina akasikaati wekati mukugulu kuli bweru alinako yadde akabina tanyenyeza kabaka naye ng'azina bitya ani yali amanyi olaba batuleetera baamini betutaalabanga nebye baakola n'empuga gye baawugangamu baani mu mazzi nga tetwabikola ki tetwaliyo kati obujulizi olaba bino ebintu byentudde wano byenjogera nze Hajjati Aisha Karodo ne bwenkera n'empeza emyaka 10 obutambi bwange bujja kubeerayo mpaka era nembaako ekikolobero kyenkola mu myaka 8 bajja kunjijjayo bagaye si kino ekikazi kino ekyakola bajja bijjayo ne bakomyawo history wo kitegeeza erinnyo olina oditambuliza mu kintu ekirungi kubanga bino tebivaawo bye tukola record yesigalawo era kyovula tulina okuba abeegendereza mu bikolwa byaffe tulina okukola kubanga tulinda birwamu eri abantu abalala kakati Zuula yaddidde omwana we simanyi gyagenda mukwekera asaana bamutwale mu nsi z'ebulaaya bamukweka eyo akole nga Desire Luzinda bwe yakola kuba Desire yafuluma byamusukkako naye ye byamusukkako nga byeyagalidde ate ye byamuggulirawo linnya ate ye yali muntu mukulu yesalirawo naye teyalifunamu olwaleero luno olulaba omwana oyo muto gw'omanyi tanneesalirawo tamanyi bigenda mu maaso bimunyiiza kati bamukukusa Hajjati Zuula ennyini kati akyasobola kutambula na mwana emuno gyawo tufulume tutambule tekikyasoboka abantu bajja yuuyo bike kati omwana oba mukwate oba si mukwate wamala omusibako ekigambo ky'obukwate n'omwami agenda okkeera ku makyamuwase ne bwali bamwagala nnyo kuba nga muwala mulungi n'amuwasa nga ye yalirwedde okugumira kiri bwe baliyombamu ali mujjukiza ali ng'akyana kikazi gwe ky'obola abakukwata ng'oli muto okitegedde so kyebakola tekivaawo kati ate ne Hajjati yennyini agenda kubeera n'obulumi bwe nga ye omuntu butya oba bwakuwaayiriza ddiru ye naye tayitamu owo nawo bugenda muluma anti osigala ogamba anti wabaayo omuzannyo gw'ozannya ozannya firimu neewunzika ekoze eki ng'ekuzannye kati gw'omanya kuzannyira firimu ku mwanawo ng'oluusi olina gaapu gy'obala ennene n'ofundikira nga
obadde otambula ogenda Masaka okomye Kyengera oba tonnaseetulako totuuseeko yadde Lukaya oba okomye kumpi okitegedde obulumi nabo bawamayo omwana wange muswazizza nange kenyini nswadde jjukira takyalina wayita buli wayita ejjinja livaayo masiki tekyamuva ku mumwa nswadde omwana wange muswazizza musiiza erinnya ebbi nkoze kati okitegeera ate sirina kyenkoze eki kyenfunyemu so kali ka meeting ke baalimu singa yakakozesa n'atwala ebyamuweebwa nga birimu wali ku poliisi ekajjansi ako ka meeting kabe ke bagamba omwami ke yali tayagala kuswaza linnya lye nga bamuwayidde n'agamba kankuwe kale kakalina katwale singa yakozesa eyo chance n'atwala ku lw'abaana be ate singa bwe obulamu bwakola ki bukyaggwadda ne butambula kubanga era nga tebazze no mawulire nati kati ajja ti omanyi wobanga okola ekintu kikole ng'osuubira ebintu bimeka bibiri okukifunamu oba okufiirwa nga munna bizinensi yenna nze ndi musuubuzi w'amataka okimanyi nsuubula mmanyi okufunamu oba okufiirwa olumu tusuula n'ogula empewo ne bagikuyisaamu nodde waka n'okaaba olwenkera n'osituka n'ogamba ate era nga tolina kireko olina kukiddamu kati ku bintu bibiri omuntu omukozi osuubira okufiirwa n'okukola ki tolusuubirangayo okufuna kati zuula amanye nti yasuubula kati leero teyakoze eki teyafunye yasuubula naye ku luno ddiiru naye kati mu njuye era nze kyenyinza omusabira nsaba Allah amusaasire amugumye nnyo ate era ayongere omulungamya kubanga akaseera kaalimu kakusoomoozebwa naye kati olaba saasira Viki ng'otudde n'omwana we tuli ku mmeeza aga kati maama ki ekiddako kyewakoze kigaanya naye ku ssomero agenda kusomerawo in case kale nga kituufu omwana yali amanye ekituufu nga ne maama amanye ekituufu let's say njogera boogezi in case nga maama ne omwana bonna bakimanyi nti Haji teyakola maama kye yagamba kizuuka Haji ali bweru maama atudde n'omwana nanti kyeŋŋamba kati ekibeera awo nabali abalala bannabana abalala baddalabirira bamwagala ennyo abaana wakubadde bamwagala kati ebibuuzo maama kati wakola kiki ekyo gomanye yennyini kati ali mu mutima gwe jjukira abaana baali batugamba mu Haji ewaka abadde nga ayambalamu ku shaliya zaani Haji ye yagamba kati abaana babuuza mami tuwoza naye shaliya ya dadi nga tetujoseza nga teriimu bwabaawo favorite kala wa dadi nawulira nga omwana agamba fe tumwagalawo wano dadi tumwagalawo wano era ebyo tebiriiyo akomewo akayimba kaja kimadinolo kaba kazze bibuuza buli kyalaba mu nju kibuuza naye nze ndowooza embeera eyinza okkakanya bino byonna amaka omwana maama Hajati ne Haji embeera neddamu neetereranga bwe yali kiyinza obutabaawo 100%. Nze kyembadde ŋŋamba kiri kimu bwe mba nze nga gwe Hajati zuula ntuula wansi mu nzikiza ewatali alaba nga matalo gajjeeko nempita famire ya Haji kuli balamu bange ne Nazaala naani bonna nempita ne Haji yali omwami wange baneeno omuntu nga obasulako naye nga mubadde mugatta ekitanda oluusi engoye tekuli mwaba ab'omugambo temussaayo kyammwe omuntu nga mubadde mugatta obuliri abantu bameka babiri bati kiraba edduka osooka na kumuyita oba ki n'otuula hani banga atera kumuyita hani n'okaaba ezziga buli obuziga obwo n'ojjayo ekyojo kyonna n'okikuba wali mu maaso g'abalamu bo neweetonda nobaga bannange ebyaliwo byakola ki byaliwo naye tusonyiwagana n'ogenda n'omusango n'okola ki n'ogujjayo oba bakusonyiye oba tebakusonyiye n'obalaga nti naye nga gwe ogugwo ogukoze otya ogutuukiriza omusajja ono ayinza okwekuba mu kifuba
n'omugamba Haji nsonyiwa mwami wange nazaala bonna kale bo bate bakusonyiwa bakukasukidde amanya naye oli gwe weebakakoko naye ebbanga gwewebakako naye ebbanga afunamu akadda twala eri bikingagamba mumuleke kasita yeetonze olugiranga agamba muleke sinza muddira mu kyayi ng'omala emyezi egi 3 nga kamesagi kajja ku simu sweetheart nsonyiwa kulwa Allah ng'oddamu nga weetondera emyezi nga 6 nga buli mwezi weetonda omutunuza mu byalaavu omutunuza mu kyasolesole oba okyali mulaavu ng'omala omubuulira ebibanja naye nno okimanyi shali ye eyagala kwambalwamu mugamba wane wakatodda tukukute okukuta mutandika kukukuta omuweereza ka meseji Haji okimanyi shali ye gye nali nyambala mu byonna byonna biraba Viki ekyamazima kati abazadde bombi balina okwetonderegana ku lw'abaana kubanga abaana ekika kyabwe bakyetaaga oba ki ate tekirivaawo nti musaayi famire erina obukyayi famire ya Haji erina obukyayi naddala maama bannange bakyayi abaana maama okuva lwe bakwata mutabani we bwe yajja e Kampala yali yagaana okudda empagi n'agamba abaana ajja bakebeza oyo omukazi naye nazaala naye yakisusa okebeza otya abaana ba mutabani wo nga ye takyogete obusungu bwali bungi neno Haji mulaba obadde ng'omulaba mu kkooti engeri gy'atunulira Hajjati ekyewuunyisa Hajjati abadde ng'akola bw'ati atunulayo lumu bw'ati anti amwagala yali amwagala oyo omukazi kati ye Haji nga bambi omulamuzi eri aba ayogera ebirowoozo n'abijja ku mulamuzi n'ate yikiika biyite okitanda kyangaani akisulamu ebigambo bya Viki yabisaze naye ebibaawo okusonyiwagana kubeewo ensobi zikolwa bantu era abakyassa ate era ensobi tesobola kuggwa mu nsi naye waliwo ennene amawano gyegali ensobi gyeziri mpitirivu ate zikyakolwa era zikyajja kati olwo Haji tuwali Hajjati bwe tuddayo Haji addayo atya kale basoose ne bakukuta addayo atya mu maka omuli n'omwana eyateekebwamu eitha ebigambo oba nga kituufu eyakozesebwa mwe abazadde ababiri bwe musalawo okukola ekintu omwana talina kyatugamba tatuula mu nsonga z'abakulu mwe social media kasamba nga temukyalingiriza nga tebirabika baddiŋŋanye dda omwami n'omukyala basalawo nga mu nnyumba mulimu abaana nti kasazwera ssaawa 3 muve mu ddiiro abaana eddiiro liba ly'abakulu essaawa 3 okudda waggulu tewali kitasoboka olaba Viki ne maama wakuzaala ng'akyalina eriiso akeera ku makya n'akulaga omusajja alinga Jowero n'agamba oyo bba wange kitaawo okola ki ate n'okkiriza mukyala Nakamate tompe mulanga omanyi kyokola ogamba bugene tosaana muga nti naye maama obireka ologa waayo yamanyi nga maama omuzadde atiika mukyala Nakamate nekisamyerere gwe mugamba kale agwe nga mubuuzaako muzeeyi wasubyo kyatugende tobuuza nnyo taata muzeeyi oli otya eyo nti gyendi natunulya gw'oyita muzeeyi anti liri ssanyu lya nnyoko si liryo mulabanga kuyingira ssanyu ly'abannyamu so kati Hajjati alina kwetonda bwetonzi mu mbeera basonyiwagane bombirire because ne Haji naye tukkiriza oba tugaane wayinza okuba nga waliwo ensobi ne Haji naye wabaawo ensobi yonna akakuku asobola okudda gye tutalaba yeetondere mukyala we kuba kati ekyamazima ffe tuwolokosa ono ayogera bayimiridde mu kamera bayimiridde beevumye abeesoozezza buli omu ayisiza mu munne agengege naye ekituufu kiri wakati w'abantu bameka babiri Haji ne Hajjati Haji ne Nisha Haji tabiriimu Hajjati tabiriimu ate yaliwo naye byambu bamugamba kuba teyalaba kati ekituufu kiri w'abano omwana ne taata abantu bameka ate kati Haji yamanya amazima ku mutima gwe n'omwana yamanya maki amazima kati ye maama era bwe basobola otula babiri bagate wankozesa olimba nnimba babiri maama alinga bwe najja nekusanga wano Viki wootudde nenkuga wanywedde amazzi no nga tonnanywa oba no nga wanywedde sasula nga tonnagakola ki malamu kigambo njogedde bwogezi naye tewakola ki saalaba
taate teyalaba kubanga agamba byayita nako nga tabimanyi yagambibwa kitegedde ekituufu kiri wakati w'abantu ne Katonda waabwe abantu bameka kati nze kyeŋŋamba ebintu bino babireke nga bwe biri Katonda waabwe yali balamula voice note yo nga Hajji ali musibe nga yeegayirira Hajji ati jangu nze njagala gwe muntu twogere anti nga mutadde alimida kati kenkubulira ebigambo bino bw'obeera mu kkomera toba nakya wali okyaliddeko abasibe nakyalayo lumu okyalira omusibe ne bw'aba ne hotero ng'eno we tutudde asobola okugamba genda ogitunde nfulume omuntu ali mu kkomera mpozi nga wa mutima mugumu nnyo aba talowooza ku kintu kyonna alowooza bweru ave munda ayinza n'otutunda waasula aveeyo abule waasula atunde wakawe wabadde abasibe abamu okukomawo ne basanga ebintu byabwe bano baba basigadde be babigaanira naye ye omusibe aba yabiwaayo asalawo yekyaya ayagala fuluma kakati omuntu era ne Hajji ne bamugana nno kati we yali atuuse kkiriza omusango tukute aba ajja kusayininga nzikiriza gwomanyi bamuteddeko akagambo tukute ku myaka egyo omusajja atasibwangako okuga nti ogenze mu kkomera bintu bimeka byasobola yabayise n'abasirikale bambuliri abantu obamanyi abasirikale bombuliri biku tubadde bamwisa bubi kubanga olwaera olaba ebigambo bino byendi mukugamba biki omusajja oyo adde alina ebintu bingi musajja mukulu nga womulaba ekirevu kitandisa okufuuka ekya white alina abaana abasukka mu abo abazuula bali abato n'abatono balina osoma abadde musajja atandisa okutegeka obuntu bw'abaana be ye mukozi famire eri ku ye gwetunuulidde byonna nga bw'atuula nga bwentudde wano yetunuulira nga bamusiba emyaka 7 ne bamuta addawa agenda kusanga abaana babasanga atya abaana tebasomye babonyeebonye famire zikyankalanye bye yakola byonna bifudde bizinesi zateekamu ssente okumala emyaka zitambuza bulungi zonna zikoze eki ziba zigudde emyaka 7 kyobola abantu abamu babasiba n'agamba bandekeyo saagala kuvaayo alowooza okudda asanga eki obadde oyo kyankoko wali kukuba omwojja ku kyokulya emyaka 2 okyakomawako akafo kaba kakyali olwo oluguudo lwagaziwa dda nga tebikyali awo omuntu ali mu kkomera byayogera tebiba bituufu abanga simanyi nze nkyalidde nnyo abasibe asobola okugamba mutunde emmotoka yange tunde ewange nga byonna tafaayo yafa kimukukola ki kufuluma kkomera wano kati Hajji asobola okuba yali yeegayirira Zuula ajje boogere kuba yali yamaze omuteekayo kyasinga okunnuma omukazi yajja okunoonya obwenkanya nga yamaze otuteekayo andi nadya abantu abasinga interest nze nali manyi ekyankabya anoonya bwenkanya bagende bamumukwatira omusajja yamulemerera nti oba omusajja yadduka naye wamubase mu kazikiza wekka ate amazeeyo ne wiiki namba atuzze mu mawulire lwaki teyabireka kubanga yali abitadde mu b'obuyinza okitegedde awo wetwagamba katunoonyereze tulabe Zuula wakolamu ensobi mwana wa nnyabo ekyakukubisa ebintu bino kubyeta mu mawulire nti bali ab'obuyinza bamaze okwesa obuyinza bwabwe omuntu bamunywedde ali mu nkomyo kakati gwe ggulawo omusango gwe gutamule mpola mubeere mu kooti zammwe musirike ekitiibwa mukisigaze ne famire naki naye oli mu mawulire oswaziza baganda bo oswaziza gyova famireyo oswaziza omwana mu mawulire mwonna alinnya lye lifulumya olyogedde kugamba byonna buli kimu kyonna omwonoonedde obulamu kale tugambe nti kituufu kankifuule nti kituufu Hajji yakozesa kubanga eriyo abantu era abakoze n'ebikolero nga batemyeko n'emitwe amawulire ne gatabiraga oli ne bamukwata nga balina omukwata fayiro n'etambula nga bw'enogenda lwaki nti omwana uno vika onofuluma mu famire nga gwe omukubi wa bikolobero gossa omuntu ayinza n'okudibya bannyoko ne batafumbirwa nga bagamba famire eyo ntemu bakusibako ekigambo ekinene mawulire bwekasidagajja gyensonga lwaki abantu okikwata yatemudde mu kkomera kirina okukolebwa kikola ki nga kikolebwa ekyo nga kikola ki naye gwe wafuna obwenkanya olwedde baamukwata ate noonoonya obwenkanya obw'omu mawulire oba yali anoonya ate butya
week yali alina obwenkanya ndowooza yali ayagala omusango guspeedingibwemuko nga gutambula kasoobo ndowooza kyata atunyonyola kati kenkubuuza ekibuuzo bwe nkwata omuntu ne mussa mu kkomera tebamutadde nti bamutadde sipiidi mba njagala yaki olwedde ali mu kkomera yali ayagala bamutwale ku kalabba yali ayagala omusango ndowooza bagusalesale awo mangu ebintu haji bw'aba agira ekigire bwe gugenda sulo bye birungi ate sulo nga omuntu akyayagala kubanga bibeerera ebirungi ekibadde ekyemyezi ena kigenda mu mwaka ekibadde ekyomwaka ogumu ebiro kyegenda ng'omuntu gw'oyagala okusibisa ali mu kuvundirawa gy'oyagala omugonza ne bw'aba abadde yeegaana akkirize naye ate bw'ova ati nasibye ate olololo munyambe okabye simanyi kyali awo era abantu ne bagenda byogera mbw ayagala kugenda bweru mbw ayagala simanyi afune bamuwe empapula ze Canada bandiba n'abatuufu nawe yakaba byogera mbu naye nga tekolawo byonna yakola bibi tekola baali bakitambuza ekiboozo ekyo nakiwulako nga bakyogera olwaleero no dduwa haji yategese dduwa masha Allah jowero ba ntera soko mpe ku namba y'omutabani mukubire atuwe ekiri mu dduwa byoyagala okgenda nabyoyagala emmere nedda batubuulire edduwa nga bweri ennungi nnyo abantu kulya kunywa okusanyuka olowooza haji ye move ebadde ndowooza ennungi gye yakoze kusooka kwebaza mutonzi we yebaza mutonzi we n'abantu beera kyolina okukola omuntu omulamu ate wadde ayagala ne mu bbaala azisule ng'azina alina kusaba kwebaza mutonzi we kuba kino ekintu kyabaddemu Katonda haji yansesa nasanyuka nali mukote manye kyansesa not because nti mbadde covering side ye but because omulamuzi nga yakakyogera nti you have granted bail ye yasooka okuba takbir omusibe mukaguli omusibe mukaguli ye yasooka okuba takbir ekooti si ye yagikyankalanya naye gwe okimanyi nti nevuga omuntu okay omuntu omukkiriza agenda obukkiriza ye bumuwanguza abantu bonna mbaga weesigame Katonda omusajja ebigambo bibadde ku Katonda tewali kirala inshallah bijja kuvaayo naye bambi alina empisa Allah yasinga okumanya haji ayogeza bukkakkamu ayogeza bukkakkamu naye era obukkakkamu bwe temumutaasa ayogeza bukkakkamu n'abakkakkamu basobya ayogeza bukkakkamu obw'ekitalo mu kintu kino nze nsaba Katonda asaasire family zisonyiwagane zikwatagane ate abantu basaidi ya haji bambi temushawa abaana abo tebalina musango ebyo ebintu tebabiriimu abaana n'abaana basonyiwagane nabo ebyamaama ne taata babirekawo kubanga ffenna tetumanyi kituufu ekituufu kiri wakati awo ku bantu bombi abakola ebikolwa byabwe tuleme ssala nnyo musango bannaye ate nekirazula tumumalaako mirembe kadde kano naye kyayitamu kinene nezula kale saa zino ali mu depression naye yeetaaga obusaasizi n'okumubudaabuda kubanga naye woba oli mu kulwana musango omanye ogenda kuwangula ate ne gukumegga kiba kinene buli we tunaaba nga tumwogerako ate nga gwe waguhypinga kijja mwetuza so naye tumukwate bulungi ate nabavuga ekintu kino mukireke byawedde tulinde kooti endala tugende n'endala basale biggwe mukiveeko nze nja kusaba jasi omwana Nisha gwe baba bawedde embe okusinga haji ne hajati kati n'omwana ono aweebwa eddembe buli amanyi Nisha mu kifaananyi because mu video ya Ruth omwana oyo yalabikirako mu kamera nja kusaba omwana oyo temumuboola mwana muto ali mayina tamanyi kye yali akola kutuula mu kamera hajati mumulekere eddembe lye hajati lwaki atambula ne mumuswaza ne mumugoberera mumuleke teyatta muntu kye yakola n'omulala yenna asobola okikola hajati kati bwajjanga kunassa mumukolere ebiba bimuleese mumuleke oba acupudde acupule bintu mpapula ze okitegedde ate naawe bwe bajja ku dduuka lyo totomyatemya ku balala nti omukazi ono wuno omusonge notuka n'omuggalira ebweru nedda mumulekere eddembe lye nga ne haji oyafunye eddembe lye naye kati yeesabika nnyo ate kati hajati ekyo kyongera okulaga nti atidde nnyo nze ŋŋamba teyali esabise kati atambule freely akimanyiire bamuleke naye naye atambule freely asobole okukimanyiira tetwongera kuvuma nnyo hajati biki abaana bawummudde hajati era luno oluwummula lwe lumu ku luwummula olubeera oluwanvu naddala abaana b'obuwala mubagulidde abaana bammwe obugoye bushoti
mwana muta kuyitako bwati nenge bina bwo batunulira kifaananyi bino bye mbatumatuma ku maduuka tonna tunulira kifaananyi kiri mu maaso banaye kambabuulire abaana baffe bagimu baawumudde bagimu yes tetuganye naye kyensobola okukubiriza abazadde abaana tubabuulire ate nze ntera obbasaba abaana mu holiday abaana mubaleete wali abaana bakakanyavu nga tebawulira solution y'omwana omusanga abaana balina amasimu tulina amasimu ewaka bw'osanga alina message zayogera ne banne zitali nnungi oba ntuufu tomukuba bukubi tomukola ki mukwate bulungi ng'ekyatika oyogere naye omugambe nyina ebintu byendabye ebintu bino lowooza mukwano birina gye bikulaza ng'obifokasinzeko nga tebikugasa twandisoose ku kino bino n'obirindamu jesi yogera naye buki buntu bw'ona okambuwala nkulayira bw'ona omala okukambuwala ng'addamu ng'asindika endala ku ssimu endala ajja zinoonya tuyige engeri bute twogeramu n'abaana baffe na bute bwe tubakwata ekirala ekireeta obuzibu abantu abali mu kwegobako abaana basindika gende wasenga gende waani mujja kufuna ebyannisha nezuula temutuleekaanira abejjako abaana baabwe mbu bagenda kuwummula agenda wummula biki ebyo ewaka otawummulirawo tuuza omwana w'ewaka oba oyina kawunga k'oba omuwa oba oyina muwogo k'oba omuwa oba oyina lumonde mugambe mwana wange lumonde yaliwo gwe tuba tukola ki gwe tuba tulya kiri ekyalo gye yagala omusindika baba basobola okusindikira emmere ku mmotoka n'ogikuuma nga yeolaba gye emmere gye namukusa gyeri kikole buli wiki bagisindikenga ogirisiivinge osobole oliisa omwana wo ng'oli naye omanyi nti nno buli wobeera n'omwana wo osobola okumanya ebintu ebisinga ebimutuukako abaana friendly naawe webale nnyo naye omwana ojja mutwala nyina omuwala gwe nalabye baadde bamutikira byaki ng'agamba anko we yamukozesa okitegedde abaana baffe omugaya n'omusindika mu kyalo gy'omusindisa wajjajjawo omukazi uno seeka ndowooza yakubye hello seeka assalamu alaikum oyogerako ne Vicky mwakulikayo bannange tuli live ku mpewo era nga nsaba weebaze ku bantu bantegeezezaako nti nedduwa ya lunaku lwaleero yaddi ya wiiki ejja mwebale kutuloolerawo mwebale kutulaga mu bibi bannange tetumanyi tetuyinza kubasasula okujjako okubasalira katonda abamumanyisinga obulungi amiina ne bannange mwatulaze kati essaawa zino akamere okalyanga kakuka bulungi akamere kagenda seeka akamere katambula taata mulya naye ekyeggulo wannange nasabye yemba nalyo alya ndaba taata naye ali mukulya naye bannange ago gonna gabadde maanyi ga katonda n'abantu kwabadde kukkiriza kwa katonda ndi wano ne Hajati omu ku bakyala abasooka okuvaayo ne bakuba ebituli mu nsonga zino nga zaakabaawo era paka nakati akyasitandinze ne Haji bannange mwebalire ddala Hajati mwebale okubeererawo taata waffe amiina bammaye tubaagala nnyo naffe tubaagala nnyo naye nze kyensinga obbakubiriza nze mbasaba okusonyiwagana kyekyo naddala ng'abaana byonna bibaawo tewali kipya bino ebibaawo birabizenga bikola ki bibaawo naye mu bulamu okusonyiwagana omanyi bw'otasonyiwa nawe katonda takusonyiwa so tulina okusonyiwagana kubanga sayidi eri eriko baganda bammwe ate nammwe muli baluganda kati musooka ensonga z'abazadde ne muziteeka eri mmwe ng'abantu ne musonyiwagana ng'abaana ne muteeteekako ki kuba ebyabakulu temumanyi kyabaawo ate ffenna twogera n'eri boogera naye tetumanyi
Allah yasinga okumanya ne wakati w'abantu ababiri ne Allah waabwe yasinga okola ki okumanya. Ffe tusobola kusala musango gwasinze ono wabula tujajinga bujanduga okusinziira ku kino nedda naye Allah yasobola okusalawo wakati awo. Ffe ng'abantu tetusobola kukola ki kusalawo. Mwe musonyiwagane ekibimu kijje ku mutima obulamu butambule. Sabe ne Allah yeyongera okutuula mu musango guno ate gulabike nga guggwa bulungi, byonna biggweyo, bino bijja kuggwa inshallah. Kakati ye dadi ye ali bulungi. Bannange mbasaba bantu abasobola bayongere okumusabira kubanga ndaba sinungi mulwaddeemu nalabyeko abakoze story awo nga bagamba nti Haji bamudusizza mu ddwaliro mbunambiro mbungaali bubi. Yatandise treatment ajja kutereera mbeera yekomera just mbeera ndoza gyabadde tamanyiddeeyo. Edduwa ejja kubeera ludda waseka abantu bwe mba mwetaaze abaagala okucelebratinga wamu ne Haji n'okwebaza Katonda bwe musuubira okugitegeka wekiba nga kiri fine edduwa ya public si ya family. Edduwa ya public era nga twagitegese okuba nga tufanyikira wamu n'okweyongera okwebaza Katonda n'okwebaza abantu. Edduwa ya Lwakutaano olwa wiiki ejja era ejja kubeera wa Maya wa Haji Kigongo. Okay. Oh. Kale essanyu kasite wakaweeriri. Tulibeera basiimu nnyo ku lunaku lwa dduwa. Kapiraawo sijja kuteekako ntalabuusi Haji omanyi salaamu yange eyinza okugira okuwa bapiraawo amugaba n'angoba mu layini. Kale katusiibule abantu wano. Kale oyo ye mutabani wa Haji Ali omukulu ddala. Nga bawaana banne mulungi nnyo abantu katono omukwata omwana wa kyokka bambi ekyasinga okuluma omwana ono yagraduatinga bino ebyabaseeka taata olunaku lwe bamukwata leero ennaku bbiri nga lwe bamugraduatinga bambi. So naye seeka jjudde era bw'atandika okubuulira irimu okyuka bw'oba waakukyuka. Mashallah. So byebyo Haji tali bubi ng'amawulire bwe gabadde gatambuzibwa nti yaddusiddwa bya nsusso ali mu mbeera jasi yeetaaga okubudaabuda olw'ebyo byabadde ayitamu embeera y'ekkomera. Tudde ku bazadde wali tubadde ku kintu bazadde abaana tuleme batwala kuwummula mu basenga mu ba anti ba anko omwana bajjamu tutwala abaana mu famire abamu tuva mu famire twazala mu famire ennene taata w'egindi yaleeso n'osanga nga waliwo abaana nga 3 naye ng'abaana abo mulimu abakulu ab'e18 mulimu baki otutta ababo ba14 baani bonna abamu beebase wamujjukira eri tewaba bisenge nti buli omu bamutegekera kino bamutegekera ogenda okwekanga abaana beegasse ne bannaabwe abaana beegatta ne bannaabwe nze nja kujja owange eno bikolete wowe Makindye wadde ffe tuli ba Luganda ye omwana tabimanyi balowooze bakazini tatera namulaba era bajja kukola ekikola bamanyiganiraawo omwana ajja okufuna olubuto mu muganda we gino emyezi gyogenda omuteeka eyo n'ekirala abantu abamu balwadde nzaala omwana wange nga mulwadde naakula olaba bwagenda naye abamuzzukulu neyetabula mu baana bali olaba abaana bebeesiigagana obulwadde sigambye nti kituufu naye nga ekyamazima kiri nti
bw'oba olina obusobozi nga si kunyigirizibwa nnyo towekera mwana wo omwana toteresa kubeera no ate bane ntusoberwa omwana lwawumudde lwolina omumutegeka okwoza olugoye abeereko naawe okusiimuula ennyumba eterere mugambe ennongoziza ku kisenge kyange bwoti omutendeke bafumba bati abaana bali mu bisulo akava bakasiika bati kyokka oli mumugaba eri n'oli alina obuvunaanyizibwa kubabe akutendekera owuwo lwaki nga b'omwana bw'awummula nange kyekiseera kyogga nti mbadde nsiimula eno shedi siimuula ngugu ogwetikkule sikulu fees nange mutoola ate oluwumudde tasuzeeko mu nnyumba senga we yamujja nayo ku ssomero genda kabaale otaddeyo omwana omutu ng'omwana olinga abeegobako Eva toba omwana talina budde tawuliranga ku kigambo kyo kirungi tawulirangako ku ssanyu lyo omujja kabaale omukuba ku ssomero ojja ku vidiyo omala naye eddakiika 3 omuleetedde emmere oluva mu ssomero ng'agirinnya ya rabbi bafune obudde boogere n'abaana tufune obudde bw'abaana baffe ekirala engoye sijja zoogerako engoye zoogereko oyagala toyagala zoogere ezo ze zintabula engoye ziri bwezi yes zintabula engoye si ze zireetera abaana okukola balina okukola naye ng'ate ekyandibadde ekirungi parental guide abaana baffe tubambaze bulungi buli bw'otendeka omwana okwambala obulungi kintu kirungi nnyo tin'ekisajja kiri kwayita ng'anoonya olunyaanya ku mudaala bwe kimulaba ng'ayambadde ekintu ekimubisse at least amuleka naye buli woleka omwana myaka 14 ayambala kookoonyo agenda kusikiriza guli oguvubuka gwa boda ogenda nga gumugoberera gumulimba nkutwaleko kutuuseeko ewammwe abaana bato omwana olutula ku piki kitandika okuvuganga kimusunda kulya mukuba ebbeere 14 bw'ava mu kisulo tamanyi birala biddako bw'atuusa ku gwa boya ne gumuwerekera ne gumutuusa ne gumuwa omutwalo alabira ddala nga kyekyo olaba ekiro bw'agenda okusoba olweggulo agende basinkane gye yamugambye okitegedde abaana baffe tubambaze bulungi naye n'ekintu ekisinga obukulu Viki okwambaza obulungi kukyali awo maama ffe bamaama ffe bakatonda b'abaana baffe naddala ewaka situli bakatonda ba mu ggulu abeewaka naye abeewaka wano in fact omukyalo omukazi omuzadde omukazi katonda wa ku nsi katonda wa wano ewaka ku nsi ffe tusinga okusinga bataata taata akola omulimu gw'amaanyi bataata sibayisa mu maaso mbaagala nnyo mukolera ddala omulimu naye waliwo we batatuuka nti taata bw'anaakeera agenze kunoonya bawummula bangi noleeta ekyokulya batumye omugaati baagala kinayagala school fees abazaayo obudde ajja kuba na butono weewaawo nga naffe abakyala ennaku zo tulina obudde butono kati nga nze kaloddo keera kweyitiramu mpitamu naye obudde bw'abaana bange mbuyina omanya nti gyendaze bwe zikoona bwe ziti ate bannaye ne gyenkolera nze nyina emirimu mingi ne gyenkolera oba gyembeera oba gyempangaalira omwana ntwala omu ku omu leero bwe ntwala omulala enkya ntwala omulala alabe system alabe zivaawa mama yabeera atye leero bwe ntwala ggwe nga nkuze enkya nga ndeeta ono gyembeera we mba ngenze mu mataka gange enkya omulenzi simuleka nga gambe waayikwata wano byatugende naye akola reflect eyo jangu nayo simulekaayo ate bwe tuba tulina abaana baffe abakulu abakuzeekuze mutwale agezeeko okulaba ebintu ebimu obanga omulimu gwo olina woobeererako nga osobola otwala omwana si gwa ofiisi nti bakugaana naddala ffe abalina zi bizinesi basuubuza biki twala ku mwana enkya twala ono enkya otwala omulala enkya twala ono enkya otwala omuki abalala twekwasa wali bawemula nnyo biki twala omwana tukina kyakukola buno bwe bulamu bw'ensi ate bakulaba n'omwana bakendeeza agagambo n'ekirala omwana oyo bwona omutwala omwana ali mu myaka 14 15 16 ekigambo eba kyogera pa ogusooka kimukuba amatu ogwokubiri akimanyiira abaana abo temubayita basiru ekyo kigambo kibali mumugamba yakiwulirawulira dda kikusinga nokikusinga just nti gwe kikwasa nnyo ensonyi okiwulira ng'olina omwana wo ate okukuza abaana baffe tulina kubawemula tulyoke tubakole ki mubakuze tulyoke tubakuze mubajjemu omuntu omulamu olina mugamba ekyo ekituufu leka mugamba mbu kati kana akabina kafuuse ettoffaali olimba mugambe kasigadde kabina omwana temukyamwekwekerera ennaku zino mbate okutyaba enku oyite ebbali omwana aleme kitegeera nti omwana w'ennaku zino emyaka 14 amanyi ne byotomanyi gwe maama ali eyo bataata omuzadde ali eyo n'olwekyo omwana mutwitinge nga mukulu munno era bw'omutwala mbu wali bawemula nnyo
bwe bawemula leero n'enkya si bipya mu matugwe yabiwulira dda akimanyire amanye nti abo bampisa era ajja aboogera biwulire asirike asigale ku mulamwa ng'akola biki bibye kuba ebyo aba yabiwulira dda si bipya ku masomero gye babeera waliyo abaana buli bampisa mbi omwana buli ompisa eno neno abantu omuzadde bw'akowa omwana amutabanyanya atwala mu kisulo gyagenda osanga owuwa atabimanya era ajja kuvaayo abikoze abiyize teri kigambo kipya mwana wa myaka 15 kyatannawulira mutwale ku mirimo tofaayo baboogedde ki baveeko omuzadde era omuntu ayogera ekigambo bw'anaalaba ku mwana omuto oyo n'ekigambo ekyo ajja kikendeeza ajja kuswalamu pozi eriyo ebitaswala naye omuntu aswala atya naga waliwo omuki omwana n'akikendeeza ekyokulala eddiini awo nga tumaliriza eddiini bannange oba oli mu katuliki oba oli mulokole oba oli muki kale bw'oba oli musamize mwana muwenga ensaasi era mutendeka obusamize bwo bwe bubanga bulagira okwetoowaza oba okubugoberera omwana n'atabaako kyakola nga kyekituufu nakyo kikole abaana tubateekemu eddiini omwana buli bw'aba n'eddiini eriyo ebintu ebimu byatagenda kukola abaana tubayigiriza okutya katonda okwesigama ku katonda okyegedde ate ffe bamaama kitukatako gwe maama buli oba nga totendese mwana kumulaga katonda kumulaga kirungi kiri mu katonda kwata wano kola kino tolina kyoli mu kukola oli mu kutendeka mwana atalina mugaso kati Vicky bw'oba tolina katonda oba olina ki oba okkiririza mu sitaani oba nange gwe ng'oli awo katonda tomutya kitegeeza osobola okutta omuntu kuba tokimanyi nti katonda gyali ekyakigaana kitegeeza osobola okukwata omuntu buli kibiza ekibi kyonna osobola okukola kubanga toliimuko akatonda wadde naye buli wobeeramu ekintu ekitya katonda abaana abatya katonda byanjawulo ne bw'oba ffe abalina bizinesi zetukozesaamu abaana bw'oba oli mumukozesa nga ayinamu olwakatonda alwawo n'okukubba ku mulimu katonda takikkiriza n'akolerera kyewamuleetera naye atalina katonda ajja kusomola mu bizinesi ye era otuuka omufuumuula nzike nga agenze omwana olwomuteeka mu katonda n'omuweerera ajja kuba mulungi n'egyanagenda okukola agenda kuba mulungi nga mwesigwa kuba atya katonda banne abaana tubateeke mu ddiini kale eyo gy'osobodde abaana ab'okubuulira nga gwakulemya waganyala akola biki nze ajja tyayisha kaloddo nkubiraako ombuuze wendi wange gyendi sindikira omwana oneekuba kumala naye ennaku mmeka totya tewali amukwata nsirina ebyo security temala okitegedde Viki takyalawo nze omwana wange nja kwogera naye mutuuze omwana ow'obuwala ne waba wa bulenzi mubuulire ekibi ekiri mu kyakola n'ekirungi ekikola bw'aba gwakulemye era mubuulire ajja kuddangamu ayina omulamwa nga muntu mulungi nnyo ng'era akola akuwulira ekiseera ebisinga tutya okubuulira abaana baffe ebituufu nze sirina mwana gwe ntya kubuulira kituufu oba wange oba wuwo nja mubuulira kyonna kyeneetaaga omubula inikesi nti kimuyamba oba kimufuula omwana enamba gibawe kwe banaakubira enamba y'essimu eya 0776 yenamba yange yokka gye nnyina oganira ddala ofuna Airtel okozi saagala basumbuyi enamba nyina etya MTN be baba serious ate era nabagamba nze sirina akawunti ku TikTok kyo kikulu sikolerangako ku TikTok yadde ku Facebook yadde wantu wonna mpozi ngondabye kwa Viki na kugaba namba yange ate eri ejo sina wadde ndala mpozi ku WhatsApp ko nkola ki imbaako ng'onkubira ng'onnyinyonnyola eya 0776 ng'onkubira oba ng'oteekako message ku ki ng'onnyinyonnyola n'edduwa era nkyazisomanga bulijjo emirimu giganye agala kugenda bweru empapula bizinesi etambula bingi nnyo omwana mulwadde endwadde z'otategeera lumbe lumukuba biki kubira ku ssimu oleete omwana waffe tojja kwejjusa sigaba ddagala Viki togaba ddagala era tosuubire wange okuwa akatuka eddagala mbugenda nakano genda okafuuwe kafuumuke nedda
kakasuke mulyango gwa neighbor yagaana okusenguka sijja kikola kumakyala beddagala mulyango Katonda waffe ye mulogo asinga okay sigenda kuteeka mu kasonda nkubika ekkateni nze sibika kkateni tubeera bwe tutinga bwe tuli nosindirira edduwa ensonga neggwa yebyo ebigambo byange kale that is Ajat Aisha Kaloddo okuva mu Kaloddo family for you bajingo gwe omusango gwakoma gutya nawuzi ayagala kubba bibuuzo twagiranga omusajja mumutwala mu kooti omusango gutambula manyi kyo oba tuguteeke mu mawulire naffe tukolenga Hajati Zuula eri family esawo y'amaanyi tetumalaga twali gutadde mu mawulire ne guddukamu byebyo ensajja agamba ekigambo awo mbu musobola okukola mutya famire eyo bwe mukola mutya n'ekirungi yali akkiriza nti famire ennene era kyakkiriza nti agimanyi emanyikiddwa era okyakwata olw'okuba sinagamba bbaayi Runesa Properties yife bakabaka mu kutunda amataka g'ebyapa n'ebibanja era nga tukuletedde estates ne properties ez'enjawulo okwetooloola eggwanga lyonna ku ssente ez'owansi okutandikira kakadde kamu n'ekitundu okugeza Nakifu Makateete 25/5 ku miliyoni 1.5 5 ku 10 ku miliyoni 6 Namaliri Kakuukulu 5 ku 10 miliyoni 6 25/5 ku miliyoni 1.5 tulina poloti e Bugema okuliraana emabega wa University 5 ku 10 ku miliyoni 12 zokka na 5/5 ku miliyoni 6 zokka nga kwoteeka office zaffe esangibwa Kasangati ku 10 okulira na Equity Bank tukyalireko leero tukutuusa ku ttaka ly'ekirooto kyo ate ku bbeeyi layisi ate nga ku Runesa Properties tukuyambako n'okulaakulanya ettaka lyo nga tukubira pulaani z'amayumba ez'omulembe kwoteeka okuzimbira okumanya ebisingawo tukubire ku noti 774 12 07 10 ne ku noti 704 27 41 28 Runesa Properties, let's guide you home.